esubye kyo handlinga difference ya handlinga bulini guno nga gubadde ya teams eziri tactical bisere bisinga sinzi kusinga timu ngazino kwati timu ngeno kujingiro gisamba teri nyo muzanyi wa mani kumani tena mustabungi so timu ezo zibanzi nyo era ngabudira kitoina ko subira tina gena kwa ne timu zizigenda lezigera tactical ndoza because ako kwa assessing ebintu byonna 360 kulaba tino tujetolola defensively ne offensively okulaba tino era tujasobola okuwa Bendagala nnyo bakochi bano batwalemu amagezi tubeera ku kisaawe wano ku layini ebweru naye nga gye tulaba tukitegeera mu mutwe odide namba mukaaga gw'olina gw'okozesa bulijjo omugye mu kisaawe taliimu odide defensi gy'obadde okubisa namba nnyo omugjeewo otaddewo bbiri abadde akwirawo kulosa omutadde ate mu defensi wakati omupiira ogenda guwangula gwekoki otugamba olina obulumi nga gwe fe tuli abagize 50 ku mutwalo gw'omu osingako obulumi era mistakes tukolekitingira mu games naye kati tulabira ddala nti tiimu yaffe emaze okutegeera obulungi era tusuubira okuva mu kibinja kubanga nina matches 2 okumala ku first round buli musomesa abeera ne target abaana abadde nga bwe nkugambye tetwafuna kugezesebwa kumala kusamba ku matches tubitereereza mu games zetubaddemu netulaba mistakes zaffe kati game eno tiimu netandika okutereera